lese opto media n'ebikutu emirala kwagate otufollowinga kuba akatuuka subscribing liking sharing mukama tukwebaza kubanga otuwadde olunaku olungi olunaku olwokusatu tukuwa ekitibwa n'amatendo fuga era labisa mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana Katonda mutusabidde na buli omu naddamu nti amiina era amiina. Olunaku olwaleero nziza okwogera ku bintu by'otateekeddwa kukola ng'ogenze mu kyalo kyewammwe. Omanyi tugenda mu byalo during ennaku enkulu n'ennaku endala zino tugenda tulaba ab'eŋŋanda naye leka nkuwoninge nti bino ebintu tobikola. If you try that then lumu ojja kunkubira nga brother Jamiru wayoga amazima nva gatesitinga nga gakufudde ow'eddembe. Ekisookera ddala nga oteekateeka ogenda mu kyalo kyewammwe weetegeke mu kusaba n'okusiiba kubanga tubeera mu byalo ebiri weekend kanguwe gwenza okuba ekyalo kyewammwe kiri kalekaleko naye ekyaffe omanyi nga wenaliyo emyaka 2 emabega wenagenda oba wenagenze wekibanga kikyuse it is 2% tebikyuka waliwo abalangira ababikutte abatabiremesa kulaakulana era osanga ku kyalo nga kuliko akulaakulanyi kola research abasiwaako abamugenyi naye tulina abantu abakuze abasajja abakulu ku kyalo bo nga beezira kulaba mwana wa gundi yatandisa okuba nga ayimuka oba ozitandisa kuzimba kayumba kagenda koma ku musingi oba ku madinisa kameremu ensiko otandike kusimbamu kasooli wekaba kaduuka bagakasiranya oba olina byolima babiroga nibanga tebikola ki tebibala. So tulina abantu abafaganako webatyo mu byalo va ne kuba ku kyalo benyini ne mu famire zewaffe mwennyini tulinamu abantu ab'emitima egifaanaganako wegityo nga ye tekimusanyusa okuba ng'ovudde mu kibuga n'oddayo mu kyalo n'olwo gy'ova n'oddayo naye ng'ate olina ne k'omutwaliddeko kaabadde agenda funa era ayagala oddeyo ku kyalo osiraane mufaanagane. Kakati w'obanga oteekateeka okugenda mu kyalo prepare also spiritually. Physically it's okay, mupreparinga ne mugula ebintu ne mugula engoye ne mugenda babalabe nga munyiridde naye kintu kyosooka okukola kwe kubanga olugendo olwo lwonna oluwonga mu musaayi gwa Kristo nebyotutte kwagala emitima omuwa sukaali n'omuwa omuceere n'omuwa akasente agule kanyama kakwata natwala mu ssabo n'akusiraanya. So okusaba kintu kikulu ng'oteekateeka olugendo. Nze nina method eno yange eseggamye ogikozesa. I don't tell anyone I'm coming bandabiraawo nga ntuuse kubanga abamu bwebagamba obawa enneeteekateeka ennungi nosanga nga afumbye emmere ekumba alina byataddemu nosanga nga akwetegekedde kino kyange nga nze segale kikozese. Me I don't tell anyone bandabiraawo nga ntuuse. Kakati ekintu ekyokubiri kyotateekeddwa kukola kwe kutuuka mu kyalo n'omala gagaba ssente. Be careful. Tetugambye obeere miini oba obeere mukodo naye baani b'owa ssente especially zino ze tuyita direct contact nti ssente nga zivudde mu mukono gwo nozikwasa omuntu omulala. Tetuli batiitizi ate sigamye otandike kwekengera kutya odeveloping fear sitani wagenda okukubya naye bayibuli emu yetugamba tubeere abagezigezi nga ki ng'abaana b'emisota wabula tubeere harmless like the doves. So sibuli kimu Katonda agenda kugamba ajaga mwana wange nti awo naawulira eddoboozi ng'oli mukyala nti otudde mwana wange otomuwa ssente gwoba yabakuwuliriza ebyo yinza okutwalira emyaka olusi n'okufa nga tobiwulidde. Kati waliwo ebintu ebimu nga weetaaga okukozesa amagezi ag'obwakatonda. Katonda yakuwa amagezi ge nga ebintu ebimu tolina kugenda ku lusozi ebintu ebimu towetaaga kumala kusaba na kusiiba ng'okiraba bulabe n'oteeka noga kino kitegeeza kino. So okumala gakwata ssente n'omala gaziwa abantu si kirungi. Bantu bangi babasiraanyiza okuyitamu eyo enkola. Bantu bangi nga wagenda mu kyalo oli fine financially n'okomawo ebintu nebyonooneka okuba wagenda mu kyalo n'odda ebintu byayonoonekera ddala mirimu gyafa
bakuga ku mulimu landlord endwadde zifusa endwadde buli kimu nenga wagira n'osiraana. Nalina brother wange oyo abeera Busia gye nabeeranga nga nkyali mu kyalo yajja ng'alina banne nga bwe mwakula bwe mwazirunda bakapo. Aye ate avudde mu bibuga abawaka ssente kumbe bano bazadde bawe babaseetinze wakuwa ssente zindeetere kale n'abawa ssente balogooli nga talina wadde olwatano lumuzaayo. Omuntu yali azze okumala ennaku 3 ku kyalo yakomekeza ali mu myezi talina amagezi n'ebyokuddayo mu kibuga n'agamba sikyagala kuddayo mu kibuga nze nja kwebeerera eno mu kyalo. N'olabyeddala ng'omuntu eddogo limu eriri mwogererako amanya azadde bedda baali balogo babaloga nabo ne baloga yakomekereza nga nabo bakozi be bakola mbu n'addayo okitegeera. So bangi abasiraanidde mu byalo naye nga ddogo, bangi abavudde mu byalo ne badda mu bibuga ne balemererwa ne baddayo naye nga ki ddogo. So olina okubeera omwegendereza zongera mu kyalo ng'abakuka ssente wemba nkalina naye Jamiru sirina cash olina mobile money namba eriki nedda naye waliwo ebintu ebimu medical waliwo statement egamba prevention is better than cure. Okuziiza kusinga ki oyinza okugamba nja kuwonya ate n'otawonya kakati okwetanga ebyo byonna you leave it out, you resist the devil. Togamba akatistani kajje twirage webanga waliwo resisting way just resist the devil oyo yonna gyali nzira kitayaka nkuterekawo genda waliwo kajjeyo. N'ab'eŋŋanda zaffe nabo tuyinza okwekengera mbu bakukyo n'ab'eŋŋanda ate sitaani basinga okukozesa kuba batomwinaamu obuzibu ng'omuwa ovaawo wooti ng'agenda kumusamize nakusata yakusala n'okukubira mwana wange watuuka bulungi ayagala alabo bwafuna accident oba nedda nti ye muli bulungi nti ye batabanyi bange nti ye abalenzi baami bange bali batya nti amanya balwadde nnyo okuva we nakomawo wano ng'era obugere awanika gamba bajjajja balikola naye buli mugamba tuli bulungi natuuka bulungi buli kimu kitambula bulungi tewali buzibu bwonna maama mwebale essaala aba awulira nga ayagala ayite mu ssimu ajja kuddemumi ku nnyindo etuliko omusaayi kubanga alaba bifudde. So sente bazikozeseza nnyo okutusiba. It's a point of contact. Bantu bangi sente zamenga bana bali mu kyalo sitaani bakoze tagenda musabo wageza kala nebigana ng'agende wala ng'agende buli wagenda atwalayo contact. So tubeere beegendereza nga tugenze mu byalo engeri gye tusaasaanyamu ssente omwoyo wa Mukama akuyambe okozesa amagezi ge. Ekintu ekyokubiri oba ekyokusatu tomala galyalya. Tulina abantu mu kyalo ng'alya okuva ekyalo kitandikira paka wekikoma alya east, west, south, north ne central naye buli wagenda okubuuza kulya. Let me tell you, people are not happy. President ya Luganda. Abantu si basanyufu. Education is paramount. Abantu si basanyufu endabika gy'olabikamu. Okitegeedde? Engeri gy'ogenzemu we n'odigida. People are not happy. Era olaba bakusanyukira naye nga munda muli kirabe. Ababe bali ku kyalo basiiwuuse. Bali kuli obasanze tebanana kudda kulima bazzeeyo olw'eggulu bakomawo 2 katoloza mbu agenda kusanyukira omwana wa gundi yenna anyirira mbu asanyuke kiba kimulumira ddala. Kakati ebintu tulyalya bino sitaani akozesezza that method to poison us spiritual okumala galyalya mbogenze kubuzaako balaga nti bafaayo mwana siafa bako akuva wano tulo mama tonywedde kachai mwana wange kachai kayidde ng'owuuta ng'ogende walala bane akanyeebwa ng'omeketa kafene mwanyi mukyamitikuga eyo mulya fene wa miggo gwe baziise mu kinnya wano tuli ku fulesi
tegamu oluzungu olumwana ngono fresh kapapali ng'osokomera ngumbe byosokomera bali bakwetegekedde yukira olusi mukuba n'essimu ng'ebulayo wiiki mama ndikujja wiiki ejja ku Lwokusatu mami muntegekere manyi kyensinga okwaganyala nnyo ebinyeebwa ebivumbike aye bamaama bafa nti omwana ali kujja essanyu lyonna atambula ku kyalo kikinga otegeka olulagala obwo anti muwala wange ali kundeetera ku bazzukulu n'omulogo n'abeera notified n'akwetegekera kivola nti you have to prepare before nga nakujja olugero lwonna n'olulingiriza kwani ku Mukama newenyika mu musaayi gwa Yesu nti n'otuuka n'abako byakola byonna tebiraba mukisa naye ate ekyo tekikugaana kubanga era okozesa amagezi ag'obwa Katonda ng'oli mu kyalo eyo kulyalya n'olya buli wamu kubanga ogenze ku kyalo golooza buli agamba tuula lya ayagala nnyo omwo mwe babalungidde abamu ne mulema n'okudda abamu bana embuto ne zivaamu abamu ne mukomawo ne mufuna accidents mu makubo naye nga kulya kivuga tugamba n'ebirooto by'okulya si birungi ojja kuloota nga waliwo omuntu ku kyalo ozzeeyo mu kyalo afumbye akuwadde bani naloose nga maama gundi bana atufumbidde gwe n'osanyuka kumbe Katonda ali kulaga nti mu kyalo gy'olaga waliyo abakwetegekedde kyoba akuleetedde ekirooto ekyo n'akulaga nti wazeeyo ku kyalo nabagenda ni maama neighbor oyo n'afumba ne mulya enswa ezo esi nungi naddala mu birooto ekintu kyonna ekyokulya akali n'omeketa kati olagamba wotuuka woti gy'osookera nti mwana wange karibu tulye anti babayita abaana baffe mwana wange tulye bannawe olugendo olubadde lutya mwebale tusabira munyirira saala zammwe nolakwaga olabye naakava ku kitanda singa wandabye wali nga sinalwala ate tewali ewonyiza enyirira gye mbadde nyiriramu weewaana n'olya lwekyo naye ate naloose n'okuloota nga nzize wano ng'onfumbidde ompadde ne ku mpafu n'enswa obusiru obuli spiritual sigamba obusiru buno era togamba nti nkuvumi ignorance spiritual ignorance is a very big weapon ey'omulabe sitaani gwe n'oli agamba okimanyi kirooto kyatuukiridde nti nagenze mama gundi Farida mama Kasimu nga nfumbidde natuuse mu kyalo nanfumbira mmere yenyini gye naloose mu kirooto kumbe bakuloze spiritual poisoning so tubeere tomala galyankuza buli woosanze obanze sometimes ngenda mu kyalo mba neesibidde oluusi nvuye waka nga nsibye enkokoto yange juzi wano nagenze mu kyalo okibaye sina kyenaliddeyo si saagala si nti neeraliikira Katonda affe w'amaanyi yawe mba oluusi wakulya waka waka oluusi ngenda ku dduuka nenjijayo ekintu ekiri sealed neneeriira oba neneenywera naye bino ebyokulya nkuza buli woosanze bangi ebizibu byemuyitamu lwakubanga mulya nkuza mu byalo nga mugenze olina okubeera n'omwoyo w'amagezi tolowooza nti embeera gy'oddiddemu bantu basanyufu bantu basiraanidde mu byalo abaana baabwe bakonedde mu byalo baagala nabo babeeko n'obulamu obujja n'ebigaanyi kati gutolowooza mbu agenda kubeera musanyufu lwakuba akulabye ekyo beera mwegendereza ekirala tomala gakwatakwata mu ngalo n'okugaba ebifuba tomala gagabagaba nagagaba mikono so nageze buli mayaga lusibaka elibo kyagamba bulungi ogamba otya baagala direct contact akukwate mu mikono ginayoole buli kimu agende musabo ate oluusi aba akulabye nga agenda akola byakola nga ajja nedala limuwunyako liti
tetugende Katonda affe munafu tasobola. Is able. Naye ebintu ebimu tokemanga Katonda. Ndaba ekimulema kandabe. Ebimu olina okubanga obiziyiza ng'okozesa amagezi ag'obwa Katonda. Kakati okukwata emikono, okugabagaba ebifuba, buli omu n'omuwa ekifuba, buli omu n'omugwa mu kifuba, buli omu n'omukwata mu mikono. No. Kendeeza. Beera mwegendereza n'okugabagaba emikono, beera mwegendereza n'okugabagaba ebifuba ng'ogenze mu kyalo. Ekirala, kuuma abaana bo ng'ogenze mu kyalo. Kuuma abaana bo. Olina ebyana binyirira. Abaana bali mu kyalo myaka 3 olowooza bali lubuto, kwashaka bakutte. Olowooza bali muto banaatera kuzaawo buto buli eri. Gweno kati ovudde mu kibuga n'ebyana byonna binyirira biti. Gwolowooza basanyufu. Gwolowooza babeera basanyufu. Ng'obwo buli wali. Olowooza banaatera bateekako macupa. Bali bubi embeera mbi. Kati govudde nini sibe byogera na Luzungu. Mami, we want ice cream. Bali eri okwogera ku Luzungu ayagala kumala kutuuka mu P7 n'abalina abali mu P5 tasobola statement. Kakati owota naana kutandika kugenda ku ssomero n'ayogera luki. Kakati ogendanga n'abaana mu kyalo we babeera w'oba obeera. Bino bane mwana nga kirungi leka ngende nakyo genda kikima. Togeza kuwa muntu mwana mbwagende naye mwanti ku kyalo mbwagende nga naye waliwo ffene mu kyalo agenda alingako ffene amatugunda mapeera. Togeza. Where you be, make sure your kids are there. Tokkiriza muntu gw'oteesiga bulungi kugenda na mwana for more than 5 minutes, 10 minutes. Student tekimwetagisa a full day to do what he wants. Shagada. Naye mwe temufaayo mugenda n'abaana n'osibe wakawe basanti ate princess yagenze mukyala abaana be bali darling. Tomanyana ng'oli waka ne tomanyi bakati omwana waani amulina. Olina amukwatako n'olina amubaka n'olina atwala n'olina amubaka n'olina atwala. Omwana bonna abantu bamwagala. Mwana alina femba. We muto omweyogeza. Abantu baagala. Leka bamwagale b'omanyi naye gy'omaze emyaka n'emyaka toliyo. Wavaayo engatto ya bulemu ya green. Ozzeeyo okubya amasuuti olina ebyana. Katonda akuwadde ebibala by'olubuto. Togeza n'omala gataataawo ti abaana. The world is wicked. Ensi yayonooneka. Omutume Petero atugamba redeeming that time because the days are evil. Gulo obudde kubanga ennaku ze tulimu ki mbi nnyo. So tomala gakkiriza muntu yenna kugenda na mwana. Naye abaana basabire. It's very hard of preventing abantu okusitula omwana wo. Kizibu. Kiba kizibu. Basitule nga oli. Naye nga Saala baana banyike omusaayi nga tonnagenda. Kitegedde. Naye bino akatika ojja yitirako ngoze okumbuuza ojja musangayo wakamuga tofaayo. Paka balenga munaaza kati kamala omunaaza ngenda kujja naye ojja beera naye. Tokkiriza. Banenge enjala z'enkulu kamusaleko enjala. Banange tosirwalanga. Ali kunoonya point of contact. Togeza n'obikkiriza ebyo. Maye kamutaleko wali mu kasaaluuni obubiri bano gwe chunga maisa. Naye nakuzukate ennimi zimpitaba. Totolosimayo banyogedde lulimi ki nenze njogedde. Weegendereze. Ekirala bifaananyi tomala gaga. Anti bino nga muli mu biiki, irala oli ku paalamenti,
bine selfies wekuba ng'oli mu bifo by'ebbeeyi mmanyi n'ogenda mu bivulu by'ensi selfies mwekuba n'abayimbi akati otutte mu kyalo balage nga wootalaze Uganda buli kifo ky'ebbeeyi okimanyi bakusaba ogeziwala badde nyinagana sikusibe naye kakuba kugeziwala ddala bakusaba obawa kumbe tomala gagaba bifaananyi n'oba ogenda biwa maama obaani olina obisabira oyonga musa pipa wicked ekifaananyi kimumala ate kifaananyi kimwanguira nnyo okusika emmeeme eyo faananyi ndabirwamu ebintu byasinga okukozesa to trap your soul. Tomala gagaba bifaananyi tomala gakkiriza kwekubya bifaananyi mu kyalo twekubye at least nkubira ku yange ngenda nakyo naye muyiyo nti don't just accept gwe waliwo ebintu ebimu olina okukozesa omwoyo w'amagezi tomala ebyo ebintu tubyogera n'olanga obikutte ogenda mu kyalo excitement yokka nekwerabiza buli kimu ojjukira embeera emaze kutabuka okyanga nga mu kyalo ebintu nga bitabuse notandika nalyako ewa Nakibuuka nendyako ewa Bereddene nendyako ewa bino gatagatamu ng'amazima wayinza okuba nga somehow somewhere waliwo omulabe we yakozesa. Tomala gagaba biki bifaananyi nakwekubyako bifaananyi mu kyalo. So tubeere careful. Manye tugambe Sitaani ali mu bibuga naye Sitaani alina headquarters mu byalo eyo gyatutegedde mu zi Christmas zinatera otuuka eyo buli omu gy'alaga anti buli omu ayagala kugenda ng'alaga nti kyekyo buli kimu famire yonna agikokota n'atwala amalayo mwezi weeks 3 abamu mutuuka emu ate mukyalina balokole obulokole mubuleka mu taxi ku stage muviiramu olinye boda n'ogamba taxi ddayo n'obulokole nyebusanga e Kampala e Uganda okitegeera otuuka eyo enyambala yokka anti you want you dress to kill haliyaga oyambale nga bannakyalo naawe gamajoyo oyo olina okwambala buli kati omala otya mu kyalo wiikisi 3 novayo nga tobuliddeeko Yesu famire eyo oba n'abakwetoolodde eyo trip manye babikusaza eyo trip bikusalidde ddala zentuka butuuse mu kyalo ajja okunyumya nange bane Yesu kiriza Kristo nze nkola ogwange kakati ate okulokoka nze nsiga ensigo kati Mukama n'agifukirira nange nenyongerezaako essaala tomanya ayinza obutalokoka saawa eyo naye eyo gye bujja omuntu asobola olokoka ninga ensigo yava kugwa naye abasinga bemugenda mu byalo mutuuka okuvaayo nga webagamba noyo omwana wago nimulokole bagamba nigolimba gwe wabakulemberamu ku Christmas ogenda mu disco esaali ku kyalo ekyo wakomawo saawa 9 mulokole bukyogenda wagenda mu kyalo ng'osaba wagenda okudda nga n'essala ya Kitaffaali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka obujje emirembe n'emirembe amiina mbooyo gimazeyo tokyasobola wadde Kitaffaali mu ggulu bukyogenda mu kyalo spiritually bakunuuna bakukaza tege naye ate kano kali by the way nasi abantu abamwe mugenda mu byalo mumala kulya byonna bye mututteyo ne muvaayo bera byogenze nabyo omala bilya n'obimalawo bwayo noloka ojjukira okuvayo kakati mugaso ki bwogenze ate gwe toyagala kukeera mu nnimiro obeera mu buliri nga mulwayo nze njala n'ennuma kumbe mu kibuga wadde oweza saawa 9 tonnali enjala ekukamula paka ku 12 naye wali saawa 2 banaye nze kasazola 3 nga sinasulayo kyakulya byange ebyenda byagala ofubutukayo tukemumpeyawo ekikopo ky'otuugi kasukaali ko kakiro kewatutte
ate gonywa kali kenyini kakiri akaka bijiko 8 ali bijiko 8 kumacha n'olweggulo bwale n'ekiro ennaku 3 kilo gw'omuntu omuoba oginywedde omugaati tolya toose mukyokka tota akagaati ka 2-5 oyagala toosi 8 ntuge tolya lumonde kyokka mu kibuga n'okufuna lumonde abadde mukama naye otuuse mu kyalo lumonde yandeeta ekikeeto ng'osiibako mu kibuga otuceere twotutte olweyagala batukuwa otulye otumalewo abamu nituka ne transport nga mumulidde anti mwagala okweyaga ku kyalo bakapo bammwe otandika kutawaanya mama transport sirina mama weewole funa gwowola kunzijagala kuddayo ani yakuyise nga tosobola kweza weewole yatuuka eri nzikuwe abamu mutuka n'okulima ku byala ate nga teziriiwo n'okuba ekipa omanye yagenda mu suuti nosooka ogiza ebbali nosooka okuba ekipakasi ofune tiwazogera mu kyalo n'ebyetutte si biri ako kubanga mbitwalidde bo balwawo nga tebabirya nga oluusi nyinza okuba nga nfunako advantage ebirya naye mmala birya byonna ne mubimalawo nsooka olaba tewakyali obimazeewo kati batandisa okukuwa emimonde n'emiwogo nogaa ati nekyawo tekisoboke noddukayo oyagala badduumira saawa emu yennyini nga bakuwadde caayi saawa 6 mbu ate bakongerayo awo ekikopo kya caayi obateekako tension nze wange ndya emirundi 8 olunaku oti obafera kera kumakya ontuuka ku ofiisi nenywawo ebinyeebwa teekayo kicaayi nze omukazi wa hoteri saawa 6 zennyini aba amaze oleeta emmere naye nga ofiisi si gy'obagamba tugenda mukyalo ne twemulisa kyova olaba baloga ogenda n'oyogera ebigambo ebinene biti munakyalo nagamba ekiki n'engoye zogendeddemu ozipangisiza waddobbi zogendeddemu mu kyalo nagamba ate obudde badde budese weyazisaawo ekisumuluzo tomanyi bano abasala ebisumuluzo abana ebisumuluzo kyemmotoka tate mbawanjiresa wali mu tawuni eri mu sente eri hali ngeza bangamba enguudo za wano nfu motoka yange saagala efe bali nitwesomamu gyokoma okwesoma oli kuwa formula mulogo bajja okukuloga nandawo eyo ogitunde te nga ate ono ogitunde erimu n'ebituli anaanagigula bajja okukuloga kwesomaasoma beera kyoli n'oba olina katonda levo gyakututteko tugenda kweragira ku bantu balina ennaku yaabwe abantu tebamanyi katonda emitima gyasirira yeyezira kuwulira nti waliwo awo ali obulungi they are envious tinga gwogenda weesoma mufumbi lumonde oyo nokimanyi mami maze emyaka 4 sirya lumonde no kati oli mu senta amanyi waliwo obusenta muli mu buti buno bugasiya waliwo obuti bwayita bugasiya muli awo mutudde motoka eyitawo awo obwo bumura buli miliyoni nga 8 miliyoni 3 obwo bumotoka miliyoni 3 olina Rolex tandika okweyogeza olina Rolex yameka majiki maganda mazungu tulina mazungu temina maganda amajja mazungu ngasigagala bulungi nnyo gameka buli limu lya 3 ebino nga muli bwa layisi supermarket tugula tray 7,000 yamajja ele mulakole bebi okula bagoze dogone n'amazungu okugafuna olinda bana abatambuza faaji oba ogenda kuyi batunda enkoko nebayatunda enkoko gyezibiikira ku faamu ono faaji omumanyi gana agayatise nago opulidinga lwaki weteekawo otali be who you are beera mugezigezi katonda newaba ayina wakutadde mulokole togendanga neweesomera ku bantu emitima gyafa abantu si basanyufu bajja okukola
kyotayagala. So katugenda olaba abantu baffe tumanye nti Bayibuli egamba nti omulabe wanaaba wamuki wa munju. Katonda akweraliikira ba ku kyalo n'ab'omunju bo bennyini. Imagine baganda abo babaleka mu kyalo bali eyo bonna obutama bubasitamye bati bali bubi, alina abaana 8 talina kya pulaani yonna, ali mukayumba akasuubi biki, ng'ogenda weeraga ojjayo ebifaananyi okuba ennyumba z'abandi. Eno y'emu ku ezo naye eno nalabe nga sigyagala. Olaba gundi eno ngenda tandika ku eno n'obeeragirako ngazi tebakuloga gwe olemena kuddayo mu kibuga gwe. Kale let me take a short break. T-shirt yatukwata banaye muje ku t-shirt ate ekiri ku t-shirt kikika genda teka mu Tish TV bajamugala Jamil obasabawo link eri atubeera mu Lunyanyimbe. School fees waffe twagala okulaba nga ate tutuka okuva mu nsi eno nga teri wadde ekikumi ekyasigalayo. Mu mbeera yonna Kristo alina okuba nga ate abuulirwa. Kaneetoolemu tujja kukomawo mubeere bulungi.